kwagala nnyo kale weetale muwoomya owoomya. Shiba Karungi mu kivulu kya King Saha munange erugogo wuno munange amwadde drop agabudde munange ticket eside eno ate nga munange King Saha alina obubaka ate bwategeezezza ate wali ba fans be kakati nno ate ekiri ku ground munange ate wali erugogo munange ate ebitambula bibino ntuusa ate mbikutuuseko kale munange katutandikeko ko ate tulabeko wali omuyimbi Shiba Karungi munange avuddeyo ko wali era nakakasa era nga sinaba kubeera nga ate nga nkutegeeza ko wali ekiri ku ground nti oba munange mbeera ki ate eriwo tugenda kubeera nga tulaba ate ekiriyo eside eyo naye kansoke ate munange nkutegeezeko omuyimbi Shiba Karungi atadde ekiwandiiko wali ku mukutu gwe munange ate ogwa Facebook n'ategeeza nti nno ate wali kigenda kuggwerera ate wali lugogo munange wali nga bolaba post eyo munange ate etwedize ennyo era nga mwana muwala ono munange aguze tiketi wali aziwadde wali ate Bashiba Oryx muganda wange kibadde kitambuye ddala bulungi nnyo era nga bulaba comments ezo munange abantu ababadde bakomentinga wali abagambye nti no mu commentinga awo ngenda kubeera nga mbawa tiketi abadde ali mu kugabula tiketi eza King Saha munange wali erugogo naye nga ku side yemu mwana muwala ono awadde munange ate King Saha drop era amusupportinze aguze tebo nga wenkugamba era nga bwenkunyonyola munange ate ku post eyo era nga bwogirabaawo munange ate etwedize ennyo kamala ku mukutu munange ate ogwa Facebook era nga ku side yemu akatambi ako muwadde wali drop abadde ayimba oluyimba muwoomya kwagala nnyo kale weetale muwoomya owoomya oli wakabi nnyo kale byekole muwoomya anti owoomya wali kibadde kitambuye ddala bulungi nnyo ku side eyo era nga bolabaawo kati nga nkugjewo kaawo ate ka nkutegeezeko ekiri ku ground wali ebifa erugogo jjukira nti no abamu babadde balowooza nti no ekivulu kya King Saha nti nga bwe kiyimiriziddwa oba bwe bakiyimiriza munange ate poliisi era nga bibadde bitambula naye nga ngezezako munange ate okunoonyereza ki ekiri ku ground era nga programu munange ate ewedde era nga ebivaayo waliwo akatambi ali ku ground nga bw'abadde annyonnyola mu katambi awo bwe kityo naze papa soja omujasi namige ndi ku ground buli kimu kiri set kera bukezi ku macha sawa ejja endalo gyesatu buli kimu kiri set ekitegeeza tanagula tiketi agifune saawa zinanoonye weeri ginoonye kubanga enkya oyinza obutafuna wakuyita buli kimu kiri set kera bukezi ku security tight abayimbi webali kera bukezi ku macha watagane mwana era nga ne ku side yemu omukulu munange King Saha omuyimbi King Saha naye afuddeyo ku mukutu gwe munange ate ogwa Facebook era nakakasa era nga bulaba post eyo munange ate twedize ennyo kw'osa ate n'ezo comments ate zengezezzaako okubikkula wali ku mukutu gwe munange ate ogwa Facebook omuyimbi King Saha ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nezi update endala making sure nti no osubscribinga wobeera nga tonaba video osobola ogimpya like n'okusharinga wali nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo